Greetings. I hope everybody is doing just right okay. Now this is a quick one. Tetugenda kulawunyo. Stera kusaba bantu ku video zange kuzisharinga. Niye ngenda kusaba. Bwomala okujiwuliriza gisharinge. Nadala gwe muna Uganda nga tonagiyitako era nga tonaba kuscrollinga kudda wansi. Mpuliriza ku katono. Nkimanyi bino bitwogera bitandise okubeera used matuugo. Era yatandise okuwulikanga emboozi eya bulijjo eyogerwa over and over again. Amazima gali nti oli mutuufu. Otandise okulowooza nti simply oba oli awo tonyumyamu mboozi oba oli awo content wa bulijjo. Oli mutuufu lwa nsonga ne mu ggwanga erya Syria abaakeemaamulako nakyemalira abadde abamazeeko emyaka 52 ne famire ye yonna baali batandise okulowooleza ddala bwe batyo nti ebyali byogerwa abaali bavuganya gavumenti eyo ebimu ku bo baali batandise okulowooza nti bwali bulimba lwa nsonga regime ebadde mu ggwanga erya Syria eya Assad bwetyo bwe yali etambuza enjiri ng'egamba nti abo basiiga bulimba ekitta abantu n'ekiwamba abantu ekibadde mu ggwanga erya Syria bannansi baali batandise okukirowooza nti oba oli awo tekiriiyo okutuusa regime bwe yakyuse okutuusa obukulembeze mu ggwanga eryo bwe bwakyuse ekkomera eribadde lyafuuka Slaughterhouse mwe batugumbulira abantu lye baazudde erya Sidinaya prison nga sinaba kwogera bingi so kulabe obutambi buno bubiri tukomewo tovaawo. Kakati gwe muganda wange alaba akatambi kano bu video bubiri bw'ova okulaba akasookera ddala oyo musibe nga bamuteeka mu torture holes basima ekinnya ng'osobola kisitamamu busitami na kukiyimiriramu nga tosobola kwekyusa eryo libadde kkomera mu ggwanga erya Syria. Omusajja gw'olaba oyo okwokubiri oba gw'olabye akatambi mu kavidiyo akabaddengako okubiri wadde badde continuation bw'atyo be bamu ku baavudde mu kkomera erya Sidinaya prison ebadde Slaughterhouse bw'atyo bw'abadde afaanana. Obutambi obubiri nze ng'omuntu bwe nabulabye saatunudde mu ggwanga lya Syria obwongo bwange bwadduse ku famire bbiri oba ku famire z'abantu baffe wano mu Uganda nga famire esooka ye ya Moses Kibalama, famire ey'okubiri eya John Damulira, famire ey'okusatu ye ya Moses Mbabazi, famire ey'okuna eya Shafik Wangolo, famire ey'okutaano eya Dennis Zemula, nga famire ey'omukaaga ya Martin Lukwago, famire ey'omusanvu ya Peter Kiria, famire ey'omunaana ya Michael Semuddu, famire ey'omwenda ya Muhammad Kanatta, famire ey'ekkumi ya Vincent Nalumuso, famire ey'ekkumi ya Yuda Sempijja, famire ey'ekkumi ya Mustafa Luwemba, famire ey'ekkumi ya Hassan Mubiru, famire ey'ekkumi ya Isima Sesazi, famire ey'ekkumi ya Godfrey Kisembo, famire ey'ekkumi ya Joseph Baguma, Musisimbowa ne George Kasomba. Obwongo bwange bwaddukidde ku famire ezo ez'abantu abamisinga 18 abaawambibwa mu mwaka gwa 2020 ne bataddayo kulabika. Kisobokera ddala okubanga abantu abaawambibwa betunoonya olunaku olwaleero ba Moses Kibalama n'abalala nga bafaananira ddala ng'abantu abo olunaku olwaleero nga bayina ekkomera ery'enjawulo ery'ekyama safe prison eri hidden torture chamber eri hidden somewhere mu ggwanga muno gye bakuumirwa. Abamu ku bo basobola okubanga balamu, abalala basobola okubanga baafa. Yes, lwa nsonga tewali abayinako bujulizi, tewali ayina katambi kaabwe bwe bafaanana olunaku olwaleero. Kisobokera ddala abo boolabye mu katambi ako tewali yanditegedde nti waliyo abantu abaliivinga bwe batyo abafaananako bwe batyo mpaka nga rugimu ekyuse. Amakulu g'akatambi kano gali luddawa nti gwe Munnayuganda alaba njagala osooka oyiga ekintu kimu nti bino bye twogera bisobola okuba nga bifuuse emboozi
bisobola okubanga otandise okubimatira otandise okufiringa comfortable ng'obiwulira naye eno symbols bino byaddala abantu abo basobola okubanga gye bali balamu nga bali mu mbeera ng'eyaabwe olabye mu butambi obwo oba basobola okuba nga be bamu ku baafa ekyennyamiza okimanyi gwe Munnayuganda ali eyo nti abantu abo benkusomedde bayinza obutalabika lubeerera oba ebbanga erijja mu maaso senga gwe nange tetukola kiteekeddwa kukola okuteeka okupoozinga okutya kwaffe ebbali ng'akaseera bwe kabeera kaze akatuufu ak'okwekalakaasa nga twekalakaasa ku lw'ensi yaffe ekyo si kyesinga okuba ekikulu bannaffe abali mu bukulembeze abawangalira mu bitongole eby'obukuumi oba bakuumaddembe olunaku olwaleero balina eryanyi lingi olunaku olwaleero bakola ebikololo bingi bo balowooza nti methodology oba methods ze bakozesa zibayamba okubakuumira mu ntebe eyo forever. Eno message njagala ebeere kiriya eri bannaffe abakuumaddembe abakwata obulungi amateeka era abagagoberera. Tubeebaza bassebo ne bannyabo nammwe abamenya amateeka ndi wano okubategeeza ekintu kimu nti muyina essaawa, you have the clock, naye eno revolution eyina obudde. Nkudiremu, you have or you watching the time nga mukozesa essaawa zammwe. Nkugambye revolution yeyina obudde. Wakati ng'otunula ku ssaawa yeeyo njagala kwekasa ekintu kimu, eno revolution eyina obudde bungi ate ejja kuguka. Ekyennyamiza mwe mulowooza nti methods ze mukozesa your methodology nti zigenda kubakuumira mu bukulembeze forever. You simply applying short-term strategies okusolovinga the long-time mess gye mukozinze. Olunaku lugenda kukya lumu wakati nga Museveni byonna bipulaninga, a day is yet to happen. Amazima gali nti buli mwana wa mukazi eyatugumbulwa, buli musirikale yamukolako ekikolobero, amazima gali nti yenna aliba omulamu ajja kukisasulira. Olunaku olwaleero myaka 52 mu ggwanga erya Syria abaakola ebikolobero ku bannansi, olunaku olwaleero banoonya beekukumye, abasobodde okudduka badduse, abattibwa battibwa. A day will come, there is always a pedde ku buli nsobi ekolebwa. Nkiddamu, waliwo pedde ku buli nsobi ekolebwa. Kamaliriza akatambi kano bwe nti nga nkiguza gwe Munnayuganda ali eyo, towuliranga emboozi ekwata ku Uganda n'olowooza nti simple emboozi. Manya nti bino ebintu gye biri bijja kuzuuka gwe nange nga tukoze kituteekeddwa okukola. Era namwe bamaama bataata abali eyo abamalamu abaana bammwe amaanyi mu nsonga za revolution aboogera ku bintu bino, abaana aboogera ku bintu bino si kyekizibu. Abagaana okugonjoola ku nsonga ze twogerako kyekizibu. Bo balowooza nti okusirisa aboogera ku bizibu ye strategy oba ye methodology egenda okubakuuma. And that's a very short-term strategy. Lwansonga okugjawo omumwa si kyekizibu, okulekawo ekizibu kyekizibu. One day njagala okubakakasa gwe Munnayuganda laba akatambi kano ekiri mu ggwanga erya Syria kigenda kutuuka mu Uganda. That is a must. Ogenda kumbuuza ddi, nja kugamba simanyi, naye njagala kubuulira ekintu kimu nti revolution eyina obudde. Abagirwanyisa bayina essaawa. They can simply watch time running ku masaawa gaabwe, but they cannot stop obudde nga butambula. Revolution yeyina ekigambo ekisemba. Maliriza bwe nti mu kalulu akagenda okujja aka 2026 kasobola okutuuka nga Museveni kwali oba ng'agenze. Bwe katuuka nga kwali, sinzira ku by'owulidde ogambe maama wo ne taata wo, naawe kennyini weegambe nti ogenda kulonda National Unity Platform, ogenda kulonda nkyukakyuka okuviira ddala ku LC1 mpaka ku mukulembeze asemba. Ate tokomaawo, akalulu woolondedde we kataweebwa kitiibwa mu district mwova nga tekaweebwa kitiibwa, tolinda omuntu yenna okulagira okuyimuka okwekalakaasa mirembe. Ate oba ogenda okwekalakaasa togenda wekka, kakasa nti muyimuka bangi, kubanga eno regime esobola controlling abantu batonotono. Naye senga Uganda yonna esituka ku lunaku olwo tebalina capacity esobola tustopinga ffenna.
Salute ka video